SSP Julius Ayimbisibwe yasangiddwa ng'afudde ku ssaawa nga 8 mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ku kyalo Nakitokolo ekisangibwa mu ttawuni kkanso y'e Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono omulambo gwe gusangiddwa mu kinnya kya septic tanka mu maka ge. Mukyala w'omugenzi nga ye Anita Namusoke yasoose okulaba omulambo gwa bba era bw'atyo naye n'alayo enduulu eyasombodde abatuuze. Zibadde ziwera ssaawa 8 ng'obudde nga busaasaana ne tufuna amawulire okuva ku bafamire ye omuli omukyala ne banneighbours abalala nti omwami we yeetaddemu omuguwa ne yetta. Bwe tutuukidde mu maka g'omugenzi nkya ya leero e Nakitokolo nga poliisi yazinzeeko dda ekifo kino nga mpaawo akkirizibwa kuyingirayo. Ambulensi ze n'eyingira munda n'eggyayo omulambo. Kyokka abatuuze b'omu kitundu kino be twogeddeko nabo batubuulidde nti SSP Julius Ayimbisibwe gye bufuddeko omwaka oguwedde yafuna obutakkanya ne mukyala w'ono Anita Namusoke era bw'atyo n'amukuba amasasi agamutuusako ebisago eby'amaanyi ku mukono kyokka oluvannyuma yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti era abadde yayimirizibwa ku mulimu. Basooka tubikira nti afanda asse mukazi we ne tujja era mu bungi bwe muti kuba tubamanyi batuuze baffe Anita mutuuze wa ku kyalo kuno ne bafande kati batugamba nti akubye mukazi w'amasasi ne tujja twagala tuuka nga bambi essasi alimukubye ku mukono teyali mukuba muki ku mutima kufiira we yali tafudde. Mu kiseera we yayimirizibwa ku mulimu yali aduumira poliisi ya Jinja Road mu Kampala. Ng'omulambo guggiddwawo twakkiriziddwa okuyingira mu maka gano okulaba ekinnya omuserikale ono we yeetugidde. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke agamba nti newankubadde ng'omulambo gw'omugenzi gwasangiddwako ebizigiro by'omuguwa mu bulago tebasobola okukakasa mu kiseera kino nti omugenzi yeetuze okutuusa nga bafunye alipoota entuufu. Abapoliisi baffe bwe bagenze mu maka ge nga tumaze okufuna ripooti eyo twasanze ng'ayina ekigoye kye yeesibye nga siini bw'oba ogiraba erabika ng'ey'omuntu eyeewanise era omulambo ne baguggyayo we twogerera bagututte mu City Mortuary era nga ne postmortem erigenda mu maaso. Tugezezaako n'okufuna statements ku bantu ababadde ku siini abamu ab'omu maka ge era tujja kuba tubategeeza ebinaddako ebinaava mu kunoonyereza kwaffe. Omugenzi SSP Julius Ayimbisibwe aweerezaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'akola ng'omuduumizi wa poliisi okuli ku poliisi ya Jinja Road gye yali akola okutuuka okuyimirizibwa wamu ne poliisi y'e Mubende gye yamala ebbanga ng'akola ng'omuduumizi waayo era ng'ono yatuuka okuvaayo ng'abantu baayo bakyamwagala olw'engeri gye yali akolamu emirimu gye.